omusajja mufunire nga secretary nga gwe omutaddewo omusajja bw'aba asabira abantu making sure mu office mulimu omuntu wo secretary wa bbaawo gw'omulonda abasajja bazibu nga nze ngamba yesi basajja bbaawe bbaawo ebizibu byesibi ebyabazibba bbaawo baffe obunafu bwa bbaawo bw'aba mwenzi ani agambye Bujingo mwenzi bbaawo bw'aba tasaasira sikaati ani agambye ate ennaku zino kirina bwasi luli baagobanga abawala mu kanisa kati babbaaba bwe basiyaga kati olwogobaani ebirowoozo byabanga ku bakazi babbaaba bwe batandika otambula nabalenzi omwami wange si mwenzi abeera n'abalenzi enkera amawulire bbaawo omusiyazi kati aha sitoola ekyuse kubanga sitaani kitonde kya mwoyo obukodyo bwakyo busobola okukikyusa kati gwe bw'olwana abawala nga sitaani akubira mu balenzi kati otandika okwebuza omulenzi yatambula ne bbaawe wange mukwano gwe bbaawe nga naye alabika mukwano gwe bambi simistairs ng'osanga omuwala kawala ako nga kesesa sise namulabye ng'ayimba bw'ayimba yatunuza akabi na saidi ya pasita ogenda kkandiwa lwa stress ogenda funa pressure nga ne bbaawo si mwenzi wabula olina insecurities ze bakuteekamu mukwano gwo bbaawe mwenzi kitawo yali mwenzi obwenzi bwa taata wange tebunkwatako lumu twali nga dadi afudde we mubeerawo kulumba efamire bonazze nina baganda bange nabalabira kufa kwa dadi nikakati abamu bakyabandaga oyo nno muganda wo ekoze mu maama aliwa kati olaba oli maama oli abeera wali mu kisenyefu otyawo oyo akati oyo wali eri dadi wange yazaala mu batolo simanyi kyaliyo naye muganda yalyo yamuzaala mu babiri abatolo oba bana oba basabu simanyi bagamba oyo anti kati oyo maama wo yafa tewamulaba twali kulumba esista wange n'agamba mami naye nga dadi yali mwenzi ko mami omwenzi we mweyakujja kubanga nze asembayo mu bakazi be mami amanja enakubako kyemwoyo lwansi abaana abasirusiru bwe batyo babeera baboola eŋŋanda babanga baga nti bo baafa mugulu nga basazewo nti oyo abanzaala kitaawo taba mwenzi kitaawo aba kitaawo maama wo taba mwenzi maama wo aba maama wo abembali be boogera ebigambo ebifaanagana bwe bityo bwe kyolina okukola kiri kimu muwe ekitiibwa ekyokubiri byonna ebikunyiiza ku maama wo tobikolanga oba tokoze enjawulo bw'omwogerako ne bw'ogamba ye yennyini ne bw'ogamba baganda bo ne bw'omwogerako mu bantu abalala it doesn't make a difference. What makes a difference? Change everything that you don't admire in your parents. Yamugamba mu bwenzi bwa kitawo mwe wava nze mukazi asembayo mu bakazi abangi taba kwenda saani kuzadde kati kakkana omwo muganda wange yankwanira ku lumbe nga nze nantaba erinnya lye nga nalyo abakazi bakyusa yamuwa simanyi kisa kye biki nagamba naye nantaba ono taba walugave kumbe lya jjajja wange nankwanaawo tuli mu nnaku naye bantu balina nsi tuli mu nnaku nagamba olabika bulungi kati biki kristo muwabudde tutuuka mu kweyanjula abaana b'omugenzi ng'ayimuka ate yali amanyi ekizibu ng'amanyi luzungu na lutoolo tamanyi luganda nga mbono nange aleka si muganda wange tunaabirabanga okuziika kuwedde ayimuka yeeyanjula ayogera lutoolo n'ayogera n'ennyina sisali yalazira okupiranga oyo yankwanye ogambo nalwina emugamba oyo yankwanye ejjo n'agamba ekiki ne bagamba okufa leero tugenda tegekanga okumanyagana naye ekiremesa okumanyagana newaffe tekuliiyo bakazi situla na mujja wange wantu wamu ani agambye baagala kumanya baagala baana tugendayo naye okutta abaana owoza temugeza ne mulinnyayo n'okyusa amanya omwana ye kisakye grace yeddira ki kisakye ye grace mu luzungu kati lebo ebintu
tamanyi kusaasira masi ye muntu y'omu kitegeeza kyekimu naye alina kikaaki ava mu lunyiriri ki genealogy ya yesu bagituwa mu matayo nga tebannamutugamba eno nga tannazaalibwa ne bamukuwa avaawa waliyo abaana ng'omukisa guganye kubanga kitaawe tafunanga mukisa naye olaba omukyala muka yakobo manya maama wa yakobo kyetugamba nti yagga omukisa yayiyiriza engeri yonna omwana gwasinga okwagala yakobo afuna omukisa gwa kitaawe abaana si baffe nawulirako oluyimba lwaba tategeera ngabuza omwana wa mukazi omwana wa musajja bw'omuzaala omutumba linnya ki singa essaawa zino okuwa amatanti gantwalire Masaka gaba gago waliwo omukisa oguli mu lunyiriri nga si ffe tugugaba abakazi nga olunyiriri lw'omusajja Katonda asobola okubanga obwenzi bwa bbaawo si bwe yatunuulira yali alina omwana gw'ayagala okujja mu lulyo olwo obwenzi bwe buveeko ye omunafu wa butadde naye ng'ayina waliwo omwana abaana bano abangi nzija wagira bwenzi taata wange mwezo kitwala obubi tunakitwala bulungi si kyamu nabuuzaako dadi wange yali mukwano gwange nnyo ne mugamba naye nga bali abaana bayomba nnyo naawe n'agamba era singa saazaala munyammwe singa nasawo yali statement nnene nakitegeera luvannyuma awo nga waliwo omwana nga Katonda yamukkiriza jje anunule banne Yusufu yali alina okuzaalibwa ayambe ennyumba ya Yakobo bonna n'abaana abatazaalibwa nga baganda be blood by same mother nga bw'olya n'olekana abaana ze osimwagala mwana wa kitange we mwana wa maama tolina na buyinza questioninga baana ba nnyoko n'ekitaawo oyinza okwesiba omukisa ng'omwana bw'oyita muganda wo ava mu Rachel omwana gw'ogamba nti muganda wo tomwagala kubanga wa kitaawo n'ennyoko omanyi otya obanga ye salvation y'ekika kya kitaawo nze ndabye ewaffe abaana bangi naye waliwo bye sitasobola kukola nga basiteeku bange be babikola so ng'abakyala abaana baffe tetuwagira bwenzi naye abaana tubaleke beeyagale wadde tebava mu mukazi omu endoozi ayinza ngenda sebe abakazi bano basatu omu bamuyita Delilah ali mu Judges 16:1-22 omusomako ono omukazi yali musiru nnyo nti abalabe babbawe bamuyitamu batte bbaawo n'alowooza anaasigala omulabe wa bbaawo aba mulabewo wabula afuuka mukwano gwo akozese adistroyinga ebbaawo kasita bbaawo agenda wansi ogenda tebakulimbanga nti bakwagala nze mmanyi nina emikwano nina ebika by'emikwano nina omukwano ogunjagalanga nze nina omukwano ogunjagala kubanga gwagala tuuka bwa pasita era oyo tamenya mutima tanyononera budde kasita alituukayo manye nja kunta naye waliwo ansemberera nga buli kimu asobola okimpa mutuuse ewa pasita amudde kasita Katonda amundaga nti mulabe we tetusobola kusinkana ne tunyumya abanga omuntu atakwagalira mwana nti akwagala kasita oyinza kuŋŋamba nti omwami omuva omwana tomwagala onjagala ate kati abakyala tulina okwegendereza ku bantu bano abatusemberera waliwo atusemberera ng'ayagala kudistroyinga ng'alina kusooka kugyawo omwami wo kubanga amanyi esoosi ya buli kimu kyo abawala abato abatayagala mikwano gyabwe kasita amugyako boyfriend amanya ebintu byabadde afuna tajja bifuna kati kwetakwetaaga kudistroyinga akugyako mwami era nze okunafuya omanyi wookwata kati bw'oba onookwatawo toyita mu nze sisobola kukeera mu maaso
mukama nga wayita munzi okusuula kwasita kati abakyala tuddemu amagezi abantu abo batusemberera bangala ki ayagala gwe oba gwolina bwanoonya Teri ye yalidde Layira tulina omukyala eyali omusiru omwami wange bwe yali ankwana yaŋŋamba nkwagala nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A-level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 3 8 8 ana mu mwenda kisoboka furniture center kyokuddamu ekyo eri furniture.